All right. Balaniza mwenna Chess Media kwa mukoto kutuli amanya Umaru. Nini muganda wange Obote ebanga libadde ddene. Happy New Year. Happy New Year. Kwa twase mukulabagana mwaka guwedde. Tode todanga mukwera. Kulaba koki. Happy New Year. Bigenda bitya. Biri solid nnyo. Mukama mulungi tutambuzizza. Twakoma kulabagana nga tugenda mu election. No. Mu campaigns. Kazigenda okutandika. Nenfunaawo ne bampa omukisa gw'okusomesa Abannayuganda mu campaign naddala mu nsonga z'okulonda n'okukola okusalawo okulungi nga balonda. Omulimu ogwo ne ngukola bulungi nnyo era abantu basazeewo bulungi. Weebale kusomesa bantu. Ekintu kyewakola ky'amaanyi. Kubanze ogwali gwa kusomesa bantu. Butya bwe balonda ekintu ekigenda obbagattako so si kulondesa kinyumu, si kulondesa excitement. Koze ekinyumu era excitement ekyekimu. Si kulondesa bukyayi, si kulondesa busungu, si kulondesa butamanya. Tebalondesa bukyayi. Abantu balina okutegeera politics bwatyo bwatambula era ye politics abantu singa bamuyiga singa tebalina emirembe mingi nnyo okusinga gye balina kati. Kubanga ebyobufuzi tetulonda, nze Umaru sikulonda kubanga nkwagala nnyo, nkulonda kubanga nkitegedde nti gwe neetaaga kati. Kikyogenda okunku era bwe mba sikwetaaga bwe wayitawo emyaka 5 n'enkizuula nsikyakwetaaga gwe nga nkuzza ebbali nga ndeeta omulala. Kati politics bwatyo bwalina okubeera. Naye obuzibu bwe tulina bwe bw'abantu abalowooleza mu kwagala. Politics taliimu love, taliimu feelings. Kyova olaba nti mu politics osobola n'okubeera wano nga bwe tuli wano bwe tuti. Oyinza okuba ne mukyalawo for example oba n'obeera ne muganda wo n'atuuka mu box n'atakuwa kalulu n'akawooli atali muganda we. Oyo ye politics. Olwo kati tuba tutandise okukula mu byobufuzi. Neebaza Bannayuganda mwenna abalonda President Museveni. Anti nkubuulidde balonda omuntu omutuufu. Mwebale kulonda Museveni ye mutuufu. Temuwulira bubi, temwakola nsobi. Wenyini Obote nyaga tutandikire. Akalulu ako gwe oba okalaba otya mu ndaba eyo? Akalulu kali fairly good. Kali fairly good. Kalimu ebirumira bingi naye mwalimu n'ebirungi bingi nnyo ate. Kubanga lwaki nkugambye tutandikira awo olwaleero omu ku bakandidate ali yeesimbyewo. Aliwo omukulu Kasibante abadde yagenda mu kkooti nga yateekayo gundi y'okusaba kwe nga agamba akalulu tekaali fair n'akamu kubanga olw'ensonga nti mbudde bw'okulonda obuuma obwali bulondesa bali bataddewo ebitundu ebisinga byagamba. Anti obululu obugundi obuuma obwo si bwe bulonda bantu be balonda. Obuuma butuyambako wali mu kukola ki? Mu kulonda. Ono agwanidde ono tagwanidde. Bw'otunula tulina kubanga obuuma obwo lwaki twali tubwagala. Obuuma obwo twali tubwagala kubanga bwali bwetaagisa okuverifyinga. Kyobola okuverifyinga nti gwani yagamba tebaatekawo bbanga limala n'abakozesa obuuma okuyiga ngeri balina bukozesa. Nedda waliwo n'entalo z'omunda gwe Umaru olina okitegeera. Waliwo entalo z'omunda obwo obuuma obulaba bwe baali babugezesa intaneti yaliko. Kakati ate twali tulonda intaneti yali teriiko. Kati ebyo byonna bidisorganizing okulonda kimu. Ekyokubiri obuuma obwo buliko procurement. Waliwo obuuma obwo babuleeta bwanjawulo. Waliwo abaali baagala obuleeta ate waliwo n'abaabuleeta. Abaali baagala obuleeta baba balina okulabisa. Mwe wano tulina ekizibu ky'okulabisa wano. Abantu gye bali eyo abalabisa ayagala kulabisaamu agamba abasajja bantu katubalabise pulezidenti agambe nti tebaddamu okubuleeta ffe tuba tubuleeta omulundi omulala. So bino byonna byakugira bino byakulwanagana ezo ntalo ziri munda mu Electoral Commission. Waliwo abalwanyisa obuuma obwo obutakola. Era Ssebo Kasibante ayagala kooti esazeemu okulangirirwa kw'omukulembeze. Kasibante
ekibuuzo ekimuddibwamu kyekiri kyetwasookeddeko Kasibante aleme kwerimbalimba na kutulimba nti obuuma bwe bwali bulonda obuuma bwali buyambako kubanga obuuma bwe bulinganga bwolaba gundi ki bwolaba enkalala olukalala taliko talonda akuma gokata verifying takola ki talonda so kakati bwe babanga balina options because enteekateeka ya electoral commission yali very organized nnyo bamanya nti balina obuuma nenenkalala batambula nazo kyova olaba kyayanguyira nnyo abantu nti ate akuuma kali kaagaana ku kisambu kyokka bwe wakubanga ekifaananyi kakikwatanga ontegedde tekaagaananga konna lumu but confusion eyo yonna eva ne mu communication nti abantu baffe bano abamu bwe balaba obuuma nga bufudde olwedde nga babaddemu nene embeera y'akabanje kanoonye kakole ki ne bawogana nnyo naye that is just noise obuuma bwakola gye butaakola enkalala zaaliyo kubanga obuuma si bwe bulonda tosobola kugenda ku dduuka ng'ogenze kunoonya kaawa ffe buno bukaawa bwe tugula mu supermarket ogenze kufuna kakaawa kati ate n'otandika okubuuza ekyuma ekyo lwaki kiwoggana lwaki kikola bwe kiti ekyuma gwe nywa kaawawo tulaba batakoze eki ng'olinayo omuntu ayagenda gwe bagamba nti togenda kulonda olwakuuma kaganye era kasita buuma bagana tuleeta nga baleeta gundi kati that is being organized kakati abo Bakasibante bali ku byabwe they are just up to other things era mu mbeera y'emu n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP bukyanga balangirira akalulu ali mu dduka adduka ani amugoba mizimu gy'abantu abaafiira mu kugira mu bukodyo bwe anti nkubuulidde oyo Bobi Wine aginza n'oggwa eddalu mumwegendezera mumusabire nnyo walabye ebyatuusewo ku mukyala we wuliriza biki bye byatuusewo eyomboozi y'amalwa abapoliisi ab'amagye baki nga bagenze ewa Kyagulanyi ne bamukwata ne bamutuga n'atafa bamuggyako essimu nga bamusaba password y'essimu bamubuuza Kyagulanyi gyali kati nedda Kyagulanyi kati Kyagulanyi gyali nga gavumenti eno bw'eba enoonya Kyagulanyi eyinza okugenda wa mukyala we nati ayinza okuba yayogera ebyo byonna bya bulimba saagala oddemu kubyogera mu bantu ojja kulabika nga atategeera naawe ebyo bya bulimba webukedde enkya ya leero nga tukyali ku nsonga y'obululwawo bote tulabyeko kati nga tugeze ku bwawaka ba palamenti bantu bagenze mu makooti tebakkiriza nabyava mu kulonda abamu kati kalungu bazzeemu okukabala eyo nno confusion ogiraba lwakuba nti tulina opposition abatali bategeevu kimala ebyo ebintu ebimu bye bandibadde bakolako arguments nze omu ku abo abakkiriza nti twetaaga electoral reforms naye nze reforms zenjagala ate zeewuunyisa reform esooka tewali kitulonza MOP na woman MOP ku lunaku lwe mulo tulonda Museveni okyegedde tewali nsonga etulondesa MOP nagundi ku lunaku lwe lumu tulonda president kati awo kyogamba electoral commission inofuna olunaku nga nabano tubalonda yes tulonda leero president luli oludako netulonda ani nawaita lunaku ssatu netulonda gundi MOP ne woman MOP awo tuyinza nobalonda lufaaya paka ku gundi chairman wa district kati ate bwe tumala okulonda chairman wa district netuloka tulonda direct councillors n'abalala bano abantu bonna bwe tubagattagatta tufuna ebizibu ontegedde wabawo confusion y'amaanyi ono alina okukuuma akalulu ke ate alina okukuuma aka pulezidenti we alina okugira bino alina okugira bona aka pulezidenti kaganyako ono kagize ate confusion twetaaga lunaku lwe tulonda pulezidenti nga tulonda pulezidenti yekka nabali abaka ba palamenti nabo tubalonda olwabwe nga tweteeseteese bulungi kubanga kiwakigambye kati ezo ze reforms ekalungu kati sempijja obudde bazzeemu okukabala ate nekayiika era nekaddamu nekayiika kati kyenkugamba ekyo nti ebyo byonna biva kuba nti there is a lot that goes on the same day kati ezo ze electoral reforms ze balina otwala mu parliament si kubala bijiiko bya mukulembeze wa ggwanga okyegedde n'obala ebijiiko bya mukulembeze w'eggwanga nze jjajjange ow'ekaliisizo kimuyambirewa tewaba
kimuyambirewa ayagala school fees wa muzzukulu we omunyumiza ebijiko bya Museveni simanyi buli dakiika Museveni agenda akosa 10 kaka lukabadde kazibane ke twalonze jjo ku lwokubiri nakira nako kabaddemu ati ngugamba nti because we mix up issues ye problem je tusinga okuba nayo kati akalulu kaffe kali disorganized lwansonga tukoorganizinga bubi kali mu organization wokka wali obuzibu ekisegeza kizibu kiri bali aba electoral commission siboka kitandikira no bakulembeze abakiyiseemu aba parliament kuba parliament yekola ennongoosereza dirwe ekola ennongoosereza ku bintu bwebiti okuleka okukaya n'obuki buli tubiyita mu kalulu bwe tufuna ebizibu ebifaanagana ekyo gwe tekikuwaamu kulowooza what is really the problem because ebizibu byaffe mu byokulonda bibadde nga bifaanagana Montekedde biba bifaanagana tewaliwo olwo byali bigizeeko simanyi ebyuma simanyi it's the same things kitegeeza butegeeza nti now that has become a culture how do we change that into another thing tukyuseemu president tewali lwaki tumulonda lunaku lwe lumu n'ababaka be parliament sokotonde president yaggwe aveewo mu ddiiro ate nkeera tumutege sina nkeera ate olunaku lumu bamala kulangirira president after 48 hours tuyingire tugende ku bakaba ba parliament alwo akalulu kajja kunyuma bulungi nnyo kajja kubeera naye obote osubira akalulu ke Uganda kano kayinza okugwamu emivuyo akalulu mu nsi yonna kalimu emivuyo olaba ne America eyakamala emyaka 300 ngeri independent yegamba nti eri ku demokrasia era wagenda okulaba nga akalulu bagamba kaguddemu emivuyo computer ziri compromised biki era njukira Lumugundi yabaddamu n'agamba every computer is compromised gundi ng'agamba nti abalasha bamubbira akalulu ani Trump agamba nti every computer is compromised because they are made by people, they are programmed. Anything can happen now. Akalulu kasobola kuggwamu mivuyo kubanga akalulu ekikakola is interest. Ekisookera ddala ekintu ekikola akalulu is interest. Gwe olina kyoyagala nange nina kyenkola ki kyenjagala kati kyoyagala bwe kitayitawo you look for reasons. Nange kyenjagala bwe kitayitawo I look for reasons. Kati ebyo bibaamu teriyo kalulu kali free and fair. Ebyo byogerwako bwogerwa olaba n'aka parliament nga bali mu boboka bokka betukakasa nti ba parliament nga balionda speaker waabwe era ogenda owulira kapapula lwaki akagisi lwaki akawunzisi akakoze atya atukoze ekigambo ekyegende kyengezako okugamba naye nga bali bokka bonna bantu bakulu bali just 500 naye 500 people okasanga kalimu emivuyo ekibuuzo kyali ne kibeera nti lwaki kiri bwe kityo because of interest kubanga interest zijja ne feelings gwe kyoyagala oyagala ki olaba omupiira jo mani yo twagenze ntukubasira okujagala ogitto twakubye asira okwagala ogitto era abantu batandika ne batandika batubye penalty kakati kubanga interest ejirako feelings ontekede bulungi nnyo ne batandika okubuuzaawo ebibuuzo ebiyitirivu gundi salimu sale omusajja ekyamwisa salimu sale n'ensonga yagamba salimu sale amulemeseza okudda mu parliament ayingira akalulu ke ekibuuzo ne kibeera ekifaani yali yakimuwa nti kiki tewali era abalonzi be baali bamuleeta ku kyogamba nti salimu sale yakabeerayo kitegeeza y'omu ku batali basanyufu n'empeerezaayo obwo buba buzibu obote ababaka nga bangi abataakomyewo mu palamenti ng'ate amanya amagundiivu tufula amanya amagundiivu kiki tebaakolera bantu baabwe nedda ebyo birimu emirundi ebiri abamu tebaakolera bantu baabwe naye ekyabadde fact esinga okuba ennene kubanga kino ekyokukolera abantu kiri relative bantu era butamanya MP alina kukola ki oba naki naye enzanya y'ebyobufuzi ey'ebitegeera baleetedde obuzibu enzanya y'ebyobufuzi nga yabitegetege buli eyaluuzinze akalulu kwabo basajja gwe boyita basiniya abo buli eyaluuzinze akalulu teyakaluuzinze jjo. It has been a process of about 10 years.
ontegedde era abasinga abaluuzinze mu kalulu baluuzinze kubanga bayingira Nuupu emyaka 10 emabega emyaka 5 emabega actually kyekyabaaluzingisiza Ssemujju ate yabadde mu Nuupu anti wuliriza kati ye gundi yamukubye weevu omanyi gundi yabagamba omusajja gwe bayita Ronald Mayinja wewaffe eri empenja yabagamba nti nti Kibuyaga bw'abajja atwala ne byatakola ki ne byataleeta okegedde Kibuyaga ye bw'aba akummunta asobola okuŋŋunta n'atwaliramu ne byataleeta kati kitwale Kibuyaga yatwaliddemu naani Ssemujju Nganda naye nga Ssemujju Nganda ne bano bonna abalala era tewali nnyo njawulo kyobola nkugambye nti ebimu byabadde misinterpretation nti oli abalonzi ba misinterpretinze ebintu ebiki ebimu okategedde bulungi nnyo kati ne kibakwatirayo naye ekisinga obukulu kuzannya byabufuzi mu ngeri y'abitege engeri ey'ebitege yabaddewo nnyo yabitege etya bwe twali tutandika Nuupu nga yakajja wano abantu bangi bakulosinga ne bagenda mu Nuupu naye ng'ekibatwala mu Nuupu tekyali lwakuba bakkiririza mu Bobi Wine bagenda mu Nuupu nga bamaze otegeera nti Bobi Wine ekiseera ekyo bali bakitya amasannyalaze yalina amasannyalaze agayinza obbazaawa mu paalamenti ekiseera ekyo era ne bawangula kuba baafuna obululu era abaagaana okujoyininga Nuupu baagwa kituufu nnyo ontegedde kyokka ate abaagaana okujoyininga ne bayimirira ku grounds zaabwe batandika okusekereranga bano abaali batandise okukola kikubanga kati Nuupu etandika obbasunsula bakuba yatandika ku mpuuga n'emufulumya n'ekuba abalala kati ne bafuna shock ezo nga tebalina shock absorbers eziyinza okuabsorvinga that shock okyegedde kuddamu kuyimirira ku lwabwe babadde n'akaseera katono nnyo ng'ate balina okukola ki okuddamu okulonda nga tebalina bakwetereeza kati ne bagwa bwe bagudde miniwairo abakkiriza luli ne bagamba nti nze bannange sijja kuyingira Nuupu kati ate bo baakomyewo abamu ontegedde ng'abantu bamaze okuzuula nti twakola bubyo bagoba ojjukira gundi ojjukira maama Ameri yakyambadde yatuuka ne kuleva egamba bannaye abantu bandaze nti batukuuye luli abantu basanyuka nga ngenza obbalaba naye ng'obalaba abantu batunula eri bati tebakyayagala kumanya kyokka omulundi guno basanyuse nnyo okumulaba okategedde kati politics bwati bwatambula olina okubala emyaka mingi mu maaso tobala gumu kati bwe buzibu bw'ebibiina bino ebirala nga Nuupu n'abagenderako babala nnyo akyakati ne beerabira ekyemmaaso kati Bobi Wine omulaba ekimubonyaabonya kulowooza nti najja kulwanagana ne buli muntu era ye kulowooza nti yalina okuba ku toopu okyegedde Bobi Wine atya buli muntu yenna gwalabanga ayinza okumubulipulesinga tayagalira ddala muntu ayinza era kati ekyaleetera gundi Sseggona obuzibu kugamba nti twakola enteekateeka nga muganda wange Kyagulanyi ebisanja bimeka 2 ne bamutandikirawo paka lwe bamufulumiza kati gwe oleeta otya n'ogamba nti kati tuleese abantu 2 ono Walukago ow'Ekimansa Nnaku ono ye Honorable Sseggona ontegedde Sseggona gwe n'ogamba nti ono ow'Ekimansa Nnaku yasinga mu politics kuba bino si byakuyimba si byaki bya politics omanyi bulungi nnyo nti nno Sseggona tumwetaaga mu bintu nga 5 ekisooka looya mukukuutivu musajja mugezi abaddewo ebbanga ddene kati ojja mu feelingisiza abali nti abaddewo emyaka mingi no kati tuli mu kudiiringa na kituyisaawo kiki ekituyisaawo kubanga politics bwate bwatambula politics tatambulira ku history wa simanya ate musajja politics atambulira kukikola sense obudde obwo kiki antuwaki atagattako kyobola bantu gundi yakomyewo mama Betty Namboze bakireko ow'emukono yagimuddiza kandi bagimuddiza anti enkugamba manyi lwaki kubanga ye yagamba ekimuyisaawo kukisinga Bobi Wine bigere yensonga lwaki bamuddiza kaadi
no ate munaye ate mukono yona bajiwambye mukono yona bajiwambye anti kyenkugamba ebyo kiki ekyali kirina okumuzza kyekyo ontegeera oba nkitegeera kati ebyo kati gwe olina okutegeera kiki ekimpisaawo oba oli mu byabufuzi omanye ebyo ebintu tumanye okusiriwala netubivaako bw'oba oli mu byabufuzi nze bino nange bino mbyogera wano kubanga sina we neesimbye osanga bwe neesimbawo njogera birala okyegedde sina we neesimbye n'olwekyo sina kalulu kennoonya n'olwekyo nsobola okugamba kyonna kyempulira ate mu butuufu bwakyo naye oba oli awo singa nange nabadde neesimbyewo nandibaddeko byenjogera ebirala ebikuyisaawo okutuuka mu position eri gyokola ki eyo nga tuvudde boti nga njagala tulabe kalulu kabameeya akabaddewo jujjuzi Lukwago mumulanga ki Lukwago talina kyakoze olina kyomanyi kye yali akoze okuleka okututtira abantu mu kasasiro wekiteezi ate Lukwago yataba ekiteezi Lukwago kanso yesalawo tukole kino ani abadde agikulira abadde Lukwago kati onyumiza ki kati onyumya mbozi abantu be Kampala badde bakoye Lukwago butamwongera kisanja talina kyakoze ayonoonye bwonoonyi abalwaniridde abatembeyi ate kikyalwaniridde abatembeyi abalwaniridde mu mbeera ki mwali mbagoba ku nguudo naga musoke mbaleke bwe babeerawo ne tufunamu ki ebintu kutunda ababeera ku nguudo baba baavaawo baveyo bitundu byabwe gye babeera baddeyo because bw'oba n'okulembera abantu tobalimba ontegedde kuba bw'obalimba obulimba tebuwangaala omuntu gw'oli mu kwokeyinga abeere ku luguudo oba tomuyambye kubanga at the end of the day alina ovaawo it's just a question of what time alina okukola ki okuvaawo kati mwami Lukwago teyakola yabeera nnyo mu ebyo biruulovulo naye nga luulovulo etegeeza ki nga munnakampala ava Kampala nga tafunye ssente ng'omuntu wafiiridde mu kiteezi mu kasasiro nga oli mu luulovulo waliwo bw'oba ogenda okuweereza abantu waliwo ebintu by'olina okukola kubanga bwe kiba kiseera kyakuweereza oba olina okuweereza abantu ojjawo buli kimu ky'olina feelings simanyi ze situula na Museveni obeera otya mukulembeze w'e Kampala nga totuula na Museveni kati kyogamba Saalongo obudde buno omuloodi bannakampala bamusuubire okubaako ekyamaanyi kyabaawo oba Lukwago eyabadde amuvuganya bali mwezo yabaddeko ng'ow'amaanyi bali mwezo musajja mukozi bali mwezo very practical bali mwezo olwokuba nti very practical ate abaddewo e Kampala abaddewo ajja kukola era ekigenda okwonoonera bali mwezo kabiina ke lwakuba nti kawedde amaanyi tekakyalina makulu tekalina naawe nga nannyini waako ali mugundi mu ntaana z'abafu yeekwese ate kati goyinza okulaba nti tekayina naye nga tosanga bba amaanyi gaabwe gali ludda wa awo amaanyi g'ebyobufuzi ogalaba amaanyi g'ebyobufuzi tebagoogera tebagalanga naawe wennyini ogawulira ogabadabazalina amaanyi bano baafa otegedde bano bakola ki bayitaawo bazze ekyo ekisanja kyabwe kiweddeko kakati bagenda kusigaza kwekangabiriza bakendeza n'ababaka mu parliament n'ababaka bakendedde naye nga badde n'emyaka emeka 5 egy'okweteekateeka egyo emyaka 5 bagikozeemu ki nothing okuleka okulwanagana n'okuyomba ng'okimanyi nti nno bazimbye ekitebe omulundi guno gwonna gundi ebadde omulundi guno myaka nga 10 emabega opposition erwanaganye nnyo with the opposition than okulwanagana ne Museveni ekituufu nnyo ekyo okyegedde osanga owa Common Man's Party yetwala nowa Nuupu owa Nuupu yetwala nowa FDC bali bati Chovola mawo yabasinga n'agamba nti ekibiina kakiteeke mu kibiina ekirala ekibuuzo kyane kibeera what is their goal kulwanyisa Museveni kujjawo Museveni oba bo bennyini kwejjawo balya ne Museveni wakati balinga abalwana okujjawo nti tolya na Museveni nzireka nze nina okulya naye bonna balwanira mugaati kuli balwanira kugenda kulya na Museveni era tebaagalira ddala muntu alya ne Museveni baagala nnyo bo be babalya ne Museveni
kyekiri mukono opposition za wano kyekyononya opposition yonna kuba buli muntu alwana kulaba nyingidde ntya opposition ontegedde nyingidde ntya mu opposition mbere nga nze nfuga mu opposition era omuntu ali mu opposition naye abeera mu gavumenti kyovola nti bonna tubabanjiza wamu nze mbabanjiza wamu obote ekibaddala forms nga kyakaase mu kalulu kano abantu zibadde basinga okulwanira nga bazibula anti ate kiki ekyaleetedde gundi Mwanga Kivumbi ebizibu yabadde agaana DRF ye kwatawangu Mwanga Kivumbi ye watawangudde yadde takkiriza DRF mu kutuuka ku district ekibba form kyabadde kyamannyo mu kalulu kano kubanga kati awo olaba kati ndowooza otandise naawe okiraba otandise olaba akalulu kati we kalaga kavuddewo wali ku electoral commission kayingidde mu bantu bo baki bennyini nti oli bamuwangula nti kukubya akalulu n'agamba tebajja kukulangirira DRF ngenda ziyuza okategedde twakirabyeko awo nekololo nga waliwo ze babbye yes ezagundi zagenda eza mugwanda wange gundi mutu wa watu takyalina DRF baziryawo nagati bene kiki ekigenda agenda okudamu okuzinogira ati nga yanga balangiridde omulala so security teyakoze gwayo gumala security ye ekuuma mirembe tekuuma DRF okyegedde kyengaza kukugamba kitegeera gw'ovunaanyizibwa ku DRF zo yeevunaanyizibwa ku ggwe kati gwe kisinziza okumya otya DRF yes kuba kati gwe bw'okwata ku DRF oli gino n'ogenda nazo gye babaliira ne bazikubbako poliisi ekole ki era onenya poliisi mwagala eyingire mu mayumba gammwe mwe mugigoba mayumba gammwe gaba chairman bakole mwatufuukira kikipo waye nga tumaliriza Saala Bireeti amaze n'ateebwa leero kooti emuwadde bbeiro ku kakadde kamu neemuta afulume yajjukira abadde asibiddwa okumala kampeyini zatu zimazzeko kumpi ng'ali bamukwata mu kampeyini bamukwata mu kampeyini awo makkati kubanga yali ali ayogera ku nsonga ebyali mu kampeyini awo ekizibu ky'abantu abo abafaana bwe batyo kwe kuba nti boogera ku nsonga with feelings omanyi waliwo issues ezeteetaaga feelings ng'olina gyogera nga bweri n'otambula n'okola ki anti wuliriza obulumi bukulumira sayidi zombi tokkiriza bulumi kukulumira sayidi emu nze nazze wano ne mbagamba nti omusajja wange muntu wa waatu gundi ani bamwitani gundi muganda wa Bobi Wine Nyanzi bamubyeko akalulu ke mukamuddize yawangudde nze DRF ze nalabira yawangudde omusajja bazibba ekibuuzo kyane kibeera don't put feelings ye problem gye tubeera nayo nze mpagira enaalemu naye baba nga balina bwe babbye mbagamba naye awo nedda omukazi yalaga kibiina yali ayogera ku bikolebwa mu kampeyini nedda anti kati boogera sayidi emu boogera bakuba Museveni yekka ye problemu yange n'abantu abo bw'obanga osazeewo kubeera mulwanirizi wa ddembe lwanirira eddembe nerya Museveni ne Museveni naye mumulwanirireko Museveni naye atulwaniridde lwaki mwe temumulwanirira anti yewe tetwalabayo mivuyo nti bakubya abantu n'omusajja abayinga ne bamubulookinga wuliriza akalulu kaali very organized nnyo mmwe lwaki temulwanirirako ku Museveni kuba ye Museveni omulaba Museveni abadde atambula nga n'oluguudo bamaddukirya alinga bwe bati n'alyoka atambula n'atu ajjayo bw'ati omutwe gwe bw'ati ng'atuuseewa mu crowd ye we baamutegekedde naye Bobi Wine atandika okukola crowd ng'akyali wakaawe mu maka ge naye nga gy'agenda okutambula agenda tambula mayiro 5 ali ku live amaze okugamba agenda Masaka abeegundi ne bamulinda agenda okutuuka e Masaka ng'olwedde crowd zaakoze ku luguudo ze nnyingi kati ekyo kyo temukyogerako mwogera ku kiri kyokka mubeere b'amazima mwogere ku bintu byonna nga birina ne Museveni naye munnayuganda era yeetaaga he also has rights naye mumuwe ekitiibwa
ontegedde nga namwe mwagala abawe ekitiibwa tuleme kulowooza nti abamu bo beba overseer ba human rights abalala bo human rights tezikola ki Museveni is also human. He needs those rights. Why don't you protect his own? Mumuvuma ne mumuwemula ne mumuvuma ne mumuvubira omwana ne mumuvumako gundi ne mukola ki bwe mwagala human rights. Museveni is a human, he's not a machine. You also temutunula ndaliso limunga binyira muti buli saa mulaba za Bobi Wine zeba abusing. But you have not come out to talk about other people like the NRM people who are oppressed by the people of Bobi Wine. We have people abavumibwa, we have people bebagoba ne mayumba, we have people ababonyebonye because of I have seen people bebakubye nga wa NRM nga bamukubye wakwambala t-shirt ya Museveni. I have seen them with my naked eyes. Ngoli bamukubye wakwambala t-shirt ya muki ya Museveni. Mukalulu kali akagwa nalabako ku moto kwanga bajocha mu Kampala wakati kubanga yali ya yellow ngerike ebipande bya Museveni. The last elections. Why don't you also talk about those issues? Because if we are talking about human rights, let them be human rights. Museveni is not a machine. NRM people are not machines. They're also human. Can you also balance? Ye problem yange n'abantu abo nti as you are doing your business of human rights activism and activations, you look at both sides. Don't look at one side as if you are one-eyed like this. Yes, challenge kati nkugambe challenge yabwe eriemu bakola omulimu omulungi and I thank them. I respectfully I thank them. But my issue is they are not balanced. But what tuwagera ku human rights, even an NRM person has his rights. Even Noop has his rights. Let us not look at one side. Let us look at both sides. Olwo kikole sense omulungi. Tuleme kutunulanga aba campaigningira one side as if we are campaigning. Olia yeita human rights activist, but he is campaigning for one side and leaving the other and saying this, lying about this, lying about no. Teba campaigningira President Museveni. Aba maje bawagira government. If you are army officer, you must support the government. If you are an army officer, you must support the government. Support. Do you know what they call support? Supporting tekitegeeza nti nno ogenda kuwaana Museveni or whatever. Naye etteeka lye basayininga nga bannamagye n'aba police ku supportinga ki government. Ontegedde bulungi nnyo. Era government bw'emala n'ekyuka nga basupporting eri. Ontegedde bulungi nnyo. Kati the fight to getting into power is not the job of the army. Ontegedde. Olutalo lw'okunoonya obuyinza si lutalo lw'amagye nga government. Olutalo lwo use all the techniques to get into power. When you get into power, the army automatically crosses to your side. Ontegedde. Kyova abantu tulina kati olwaleero abasajja nga General Katumba Wamala. He was not trained by Museveni, but he's a general in Museveni's government and is working. For him, he supports government. He does not support Museveni per se, but he supports government. Ngomusi, in fact, no Muna-Uganda wa bulijjo. Omuna-Uganda wa bulijjo. Ngagwe. Omulimu gwo ku supporting a government. Yes. Ngoji supporting otya. Oji supportingira muji wakanya. Okimanyi n'okuwagira government oba oji supportinga. N'okugamba government kino ssebo ewaffe tetulina mazzi. You are supporting how? You are giving it information and you are telling it your feelings and what they should do. Tetulina mazzi, mutuwa amazzi.
tetulina kino twagala kino olwo you are supporting the government. Support kiringa okusupporting omwana wo. Okusupporting omwana tekitegeeza nti omukuba. Okyegere wamaako wakati mosi. Bw'oba supporting omwana wo tekitegeeza butamukola ki? Waba asobezera obo ino mu. Ng'omukuba empi. You are supporting the child to grow properly, upright. Okyegere kyengezaako okugamba. Nkutegeera. Kakati if you are supporting, if you are not going to support government, kitegeeza you're not supporting anything. Ogudde eddalu okategedde oba weesudde gwennyini ki eddalu government eriwo okusupportingibwa program zayo bwe zijja ng'emyoga zi PDM you must be there to be part of them, to tell others about them. That is supporting what? Government. Because that is government work. Ontegedde constitution kyetulagira. Constitution tekugamba kutunula kugirwanyisa because bw'olwanyisa government atwala oba ofuuse ekirala. Obote nga tumaliriza kubanga nja kweyongeza omulundi oguddako. Obugambo obusembayo eri abatulaba twongere okweteekateeka. Obudde buno bwe tulina bwakukola ki? Bwakweteekateeka. Tweteeketeeke for a new Uganda, for a better Uganda, for a good Uganda. Eno Uganda empya gye baali boogerako. Uganda empya gye mwogerako. Mugyeteekereteekere. Be part of the Uganda, the new Uganda that you want to have. Tolowooza nti nogenda kugamba Kyagulanyi mbu aleete Uganda empya. Tagirina. Okyegedde? Tagirina akulimba. Naye gwe weeteeke mu Uganda eki empya. Weeteeketeeke otya. Abakyasobola okusoma mugende musome. Abalina ebyokuyiga mugende muyige. Abalina bye mwagala okutegeera mu bitegeere. Mu supporting government, programs za government muzeeteekemu. Ontegedde. Uganda empya kusange ng'oli organized, ng'oli sure, ng'omanye kubanga Uganda empya tomanyi kyejja nakyo. Eyinza okujja ng'egamba nti boda tuzigobye mu Uganda. Ng'ate ng'obadde ovuga boda. Oba towedde? Oba owomye. Oba owedde. Government empya eyinza okujja n'egamba nti taxi eziva emukono zikoma Nammanve. Tezisala wali. Oba towoomye nga teweeteeseteese ng'ate gw'obadde okolera kasubi. Ne bakugamba nti bana kakati Uganda eno empya neze temulimu nepotism, temulimu ki oteeka okuba n'empapula. Ontegedde? Nga gw'obadde weesize kati mositi nja mukubira ajja kunnyingizaawo awo. Ontegedde nga tolina lupapula. Kitegeeza Uganda ebeekoze ki? Ebeekulemye. Kati mweteeketeeke. Buli muntu waali mbasaba mweteeke. Prepare yourselves. Be ready to change. Uganda tegenda kukyuka. Obudde bujja kusigala nga buzibya ku saa 12. Ontegedde? Essaawa zijja sigala nga zeezo 24. 24. Uganda tegenda kukyuka kusingako wano. Kye mulina okukola is to prepare to make sure that things work out on your side. Badde asula ekyanja mu apartment y'emitwalo 7 n'ogenda mu kayumbako. Gwe Uganda empya oba otandise ogikola ki? Ogiwoomera. Oba otandise ogiyingira. Kati Uganda empya gw'ogyekolera. Bobi Wine yakulira mu ghetto z'e Kamwokya. N'agenda n'akola ka Uganda kakapya. Emagere. Ontegedde. Kati Uganda empya etegeeza etandika naawe. Ontegedde. Muve mu stole mujja kubeera disappointed. Mukyawe Bobi Wine mwagale n'okumwokya. Ontegedde kubanga mujja lowooza nti abakoze eki gwe tofa. Making sure tokola ki? Tofa obeerewo. Tofa. Kitegeeza omwana bw'akuwa byakuwadde kozesa akapiira. Bw'oba tokusobodde kukozesa akapiira sooka mwekebeze. Bwe kiba ekyo nakyo tekisobose waakiri wekakkanye. Ontegeeza bulungi nnyo. The idea is tofa. Bwe bagamba nti tugende tuwakya ebipiira gwe togenda. Sigale ewuwo. Gwe sigale waka. Bwe bagamba nti tuwecyange banne tuwecyange ng'obagamba mwegende mwecyange nze ndi wano mbalaba. Ontegedde gwe balengerera eri. Tobeera mu abo abeekyanga kubanga tomanyi kiyinza kuddako okuvaawo. Tujja kuba tuddamu. Amin. Buli lwakusatu njagala mbeere nga nkunoonya. Alhamdulillah nja kubaawo. Musibe bulungi mweraba.